Munanga ndaba nkulamusiza nnyo erinnya lyange yenze Florence Nakavuma aka Nakaviews eyo yali nickname yange nga nsoma tebawutundooza kuva mu primary nga fo paka kakati tutandikire mu nasale biki ebyanyuma mu nasale nze nakula ne mami kati kumakya nga 3 to 4 ntandika kugenda ku ssomero naye saasomako nasale nga ndi serious nakeranga ku makya naye ntambula negenda ku ssomero simanyi yefe abaasoma nga tuwandika mbiri ebitabo bye baasalangamu wakati ate nno omuzeeyi yalwawo okumpa ekitabo ng'alaba siri serious nga lumu ngenda olala ne mbireka kati nga wentuuka ku ssomero sooka ne mbeerako kati ate ku break time nenvaayo ku ssomero ne nzija waka ne ndaba ku mami ne ndya ku golu simanyi abamu ku mmwe temumanyi na golu kyeki naye nga nsooka ne nziyako ne nfuna ku golu ku ssaawa 4 ne tukula mpola mpola ne tuyingira primary primary byali bya ddala naye nze omu ku baalina effujjo nze nakola effujjo kabisa nakati nakola effujjo tu bisinsi yanga sirimba primary yanyuma nnyo cause of course mwalimu ebintu ebisikiriza bw'oba wayambala ku kiyembe twalina ekiyembe awo mu primary 4 akazungu kafaako you have spoken vernacular and one could come up n'ekiyembe ekyo kati ekiyembe lumu omwana agenda akikolamu ebyambyo ekifukamu mala okifukamu ate ne bakijjayo mu biyigo gye kyali ne kikomawo mu kiraasi nga susu bamuyiye nga tulina okuddamu kola ki okukyambala kati namenyako lumu likodi bakimpa nkigabe nenkikwata nenkitereka musonda nembeera hiro wa kiraasi namba nako olulamba ekiyembe tekyatambula tukasa 10 that's when John zaawo sijjukira mwaka kyawo naye ku John za basomera mu ddwano Lakai, I'm talking about Lakai now abaana basomera Lakai kati ziwera saa 10 baleeta olwo oluzungu lwamu lwa primary mulumanyi was spoken the vernacular before class nenvaayo nga mutuufu okuva lwe bakimpadde ku makya saawa 11 kuddaaka nga tekyatambudde nga nkirina ate nali nkikola kifiiriza lwa nsonga twali mupifa awo nga ediboyi oyo gwe bayitanga ogutu eddala erinnya eddala ndyerabidde nga nsumbuwa nnyo saamutegeera naye ogutu oyo ye yaleeta ekiyembe ekyo n'akimpa kati ogutu olw'okuba yali aninako kinugunugu nga nange nina ekisungu kyange yankubanga nnyo nga ntuuse leeti manyi ffe twasomera muganda amasomero agalina authority nti headboy nearby prefect asobola okukwatira mu nsobi nakuba no wonder nange nali prefect by the way kuddaliwo eringi lye nalina nze yali akulira disciplinary committee kakati ate nga wotuuka leeti ate headboy tebamugamba lanka yali nnene nnyo olutuuka nga gamba munaabaze leeti wali nasooka akulyeza 5 mbuliwo tobuuza tokwatayo nomala nogenda mu class ate nosangayo teacher I think if I recall very well teacher kyagambiddwa David, that was my teacher primary 4 and again yali uncle wange kati nga nkuba 5 nanyongeramu endala 2 zakubanga nga yali uncle wange nga saakedde nga ngamba kati nkyagamba muganda wange akukeeze nnyo naye muganda wange teri kikyukamu I think people can relate Kisaya Ndedwaniro bw'obanga omanyiyo ka distance kaaliwo omwana yenna akeera saawa 12 saawa 11 mugenda ku ssomero temutuuka leeti of course kyabanga kinene naye twamaliriza ne tumala ne tukikuba I think moments ezasinga okunyumira mu primary kuyimba nayimbako nenkola I think twali mu inter-house competitions house yange yawangula that's when teacher Muganji John Paul ye yali akulira house yaffe oba bali bagitaani mama njerabidde ne tuwangula ekikopo n'embuzi of course nze omu ku baali bareadinga ne Namwanje naye mbuzi we bwava twamala wangula ekikopo ate nga ndi wa 8 ate mami
yali ayagala mbeere ngamba best 5 kati nga bwensuka mba best 5 ate ogwo guba musango gwa naggomola era yanyigayo nanga wala gwe sikyaddamu kukyalira ndiidi nze nsomye ne mala Makerere nga tebankyaliddeeko yasembako eyo viddi twali mu P4 I think that was around 2005 teyadda yagamba sikyaddamu kukyalira toli ku mulamwa naye kati awo nno yali nsobi abazadde abamu mutuulira talenti z'abaana nze omunda wano ndi muyimbi Beyonce atuukiridde naye munaye omukisa tegwajja lwaki mami yamalamu amaanyi agamba ozembya kuyimba oli muzannyo tosoma of which tebyali bibi cause kati talenti abantu abalina talenti ekintu bakikubye nnyo bali wala nnyo naye yali alabanga you have to focus kusoma awo ne tukolerawo ensobi but we cannot blame God cause yabeera n'enteekateeka ze ennungi netukikuba kachallenge akankubamu awo era mu primary lunch time mumanyi lunch yaffe yali yabuugi baana bagiyimbyeko eyaffe yali yabuugi genda ku layini awo n'ofikira ku layini n'owulira ng'ezziga likulukuta bagamba college is over bagamba mwewandiise ku lupapula bagenda kufumbayo obulala abantu bajonjezi zisiri basonyiwa obadde ku layini omusajja n'akawangamula college is over noddayo n'akakopoko n'oli ennaku ate yafunye tayagala kuwaako obuwiki mulina okulindamu ne babufumba naye oba okyegendereza obwo bugi bwe baddangamu bwabanga tebuwooma nze nakyegenderazanga I was so observant obugi bwe baddangamu awo nga buli first phase ewedde bwe bazzaamu bwabanga tebuwooma simanyi lwaki awo ak'obuugi kankubangamu awo naye mu primary awo neegombanga nnyo abaana abaabanga mu boarding section nga ndaba maani ate bo bakabi bakikuba abalina engeri gye bakwasaganya obulamu n'ogamba ate kaakati ffe pulaani ki kozi ffe twebeeranga eri mu kyalo nga twenaabira kwayoza ate abaana abali mu boarding section ogenda omulaba alinawo awo kisamona ye yaliko akinaabamu awo ekyovu nga kiwunya bya kitalo nnyonyonyo ng'oweewuza balo bakikola batya naye nga njagala nnyo okubeera mu kisulo saafunawo chance mu primary netuguvuga naye ng'embooka enyooka bannamu embooko yali enyooka ku jonjonzi okyewunya nga omusajja ate pulaani ki naye nga ba people tuli used kuba waliwo VDM sajja baatukuba emiggo lwaki mbu twalwawo kutuuka abazadde ne batuuka nga ffe abaana tetunatuuka it wasn't true abazadde abamu baali bazze abaana abamu ne bajja leeti kati bananye essomero bagaa twajoza abazadde nga buli ticca alina okubba embooko 10 ticca bali 6 booko n'enyooka booko n'enyooka neŋŋaaga kati wano omugezi oyiiya nze muwala ebyo baali tebabinkuba nga nnoonya way out nanabeera awo nembaza baasumagiramu awo kati nina entema kozi naye sobola kigumiikiriza naye embooko yanyooka nnyo akantu kesinza kwerabira during my primary nani naakajoininga private school I think you people can relate fe abaasomera mu kyalo nga tusomedde mu government schools oluzungu lwabanga lwa bulumi kati ntuuka mu class mwalimu omwana nga bamuyita Timothy ajja ngamba gwe in fact he said this extend neŋŋamba no naye nali sitegedde kyategeeza he said extend neŋŋamba no naŋŋamba extend neŋŋamba no kati bwe yanemerako naŋŋamba I will slap you era awo ne simutegeera ne mugamba leave me ako nali nkawulidde nali maze ennaku nga 3 kunya ne mugamba leave me I will report you naŋŋamba can I leave you by force neŋŋamba yes mwana nanjokya oluyi kati ekyanyamba kusomero kwe nali kwaliko kazini wange naŋŋendayo ne mugamba nze nga simanyi n'ebyo mbu tikyambu ate luzungu namugamba baba Muteesa oli omwana nkubye najja ekyanyamba koze ate n'omwana oluvannyuma yaneetondera naŋŋamba ali sorry kuba yakitegeera ninawo ticca gwe ninako Oluganda
kati bajja ngamba ali sorry naye nga omusango tegukyavaayo lwa nsonga nali maze oguteekayo because babange yajja n'amusuna amatu n'amatama cause oyo ga yali takuba yasunanga nnyo actually mukama amumuze mirembe muganda waffe yatufaako that was 2022 January mukama yamuyita so yabasunanga amatama kati awo abaana ne bantyamu nga balaba ndi wakabi ndi muganda wa teacher nga tebantezinga nnyo kyamaanyi naye kezijjukira akakantu kanchallenging nnyo cause nasirika nnyo nga mbeerawo nga omanyi abaana b'eddalu njagala okwogera naye nga akazungu kalina engeri gye kampa pose ne mbeerawo nga mpulira bintokota muli njagala kwogera but I couldn't cause oluzungu lwali luntawaanya ne tukiiriba awo primary ne tugiwunzika nze omukuba kusomero ebyobufuzi primary nafugira ddala bulungi kubanga natandikira mu P3 primary 3 bampayo obwa class monitress ne mbafugamu awo then primary 4 ne mbeera nga ndi ku bifo bibiri nali sanitary prefect again nga ndi nkulira disciplinary committee ne mbafugamu awo kati nva ku John Jones nkomawo ku St Mary's Kisaayi which was a government school nakati gyeriri nveeri mu P5 nzije no mu P7 P6 awo nenjitema endobo nenyingira P7 nyingira P7 abaana b'Ekisaayi mwanzikiriza mba mwalonda muwaga mwe everyone naka so I contested as the head girl of the school ne banonda kalulu kali fair kali kakusimba mugongo mukamanyaako mugongo tebakabba tebakanzibeera sitoma nenkawangula bulungi ne ndyoka nkufugira omwana w'omuntu nga sina gwe neebozizaako kubanga kyasangibwa nti nabafugisanga manye fuga bbi niyo kubanga gwomanyi mu kazungu ng'omanyi bodiringa nabo tebamanyi bulungi kati nga buli ankolako ensobi oba oli muwanvu oba oli munene nze mbeera manyi okukwatira kasita nkwatira mu nsobi nga ntandikawo akazungu kyokka ekyewunyisa nga n'akazungu kange nange tekatudde naye ate nga bendi nabo bali bubi nnyo era nkukwatira mu nsobi nekugamba I'm taking you to the staff room mukama asasire afuga abaana b'abandi naye ekisinga okuba ekirungi twacoordinatinga bulungi ne tusoma ne tumaliriza mpozi kyenzijjukira mu primary nayagala nnyo abaana ba primary 1 2 abo nayagala nnyo abaana bano abazuukuka ku makya tamanyi kwesiga bizigo neesiga ebizigo ne biyita wano ngeno tewali buno bujonjo alina eggolu ekitole ky'eggolu akigye omusaaniko nakiteekerako obuniina ifiina obuniina nasitula ekigolu kye n'atambula nakyo najja ku ssomero n'atuuka ebigere oluusi teyabisizeeko wadde akazigo biriko n'essusu mami mubimanyi ebyo mu kyalo mami aba yakeddegena mu nnimiro ne daddi yaganze mu nnimiro kati abasoma ate oluusi mwenna muli bato temunaba kuyiga kola ki kwefaako kati abantu abo bankwatangako nomata nali mu P7 naye nabatunuuliranga nga bambi nga balabika baba beetaaga ki obuyambi abo nabayisangawo ng'era sayizi eyo bwengisanga nti oyo omwana atuuse leeti nga muyisaawo mpola mpola ne mutolosa lwa nsonga namanyanga omuntu ono bambi tasobola kweteezanga omuntu ono tanaba kumanya bwa ngeri ki gy'asobola kweyambayamba kati ng'olutalo luyina wakati w'abantu abali primary 5 primary 6 primary 7 nga ne bonneegayirira mmanyi kyokola oba okitegeera akugyako ng'oli tight body then ba tight bodies of course olumu nabalekanga ne bayitawo no matter saalina bangi nnyo nze essomero lyonna baali mikwano gyange kati ng'abali close very close baali few waliwo Veena waliwo Veena then n'omwana omulala amuyita Nalukwago kama yamuyita amusaasire baami naye byamusobako saalina bangi nnyo mpozi ne head boy baali bamuyita French yali kyali wange omulala baali bamuyita Mukubansi Jimmy abo
bali bakyali bangaawo bwe twagutambuza mpola mpola. Ne MP7 awo nawo waliwo kasumbuusa ng'abajeewuli abamanyi nti babitegeera nnyo batuula bokka abatabitegeera mubimanyi ebintu bino. So P7 yali nnungi nti buli omu yeezuulanga n'amanya obunafu bwe. Ne waliwo omuntu gwesobola kwerabira aliwo omwami bali bamuyita yali kojja wange kojja Waswa oba aliwa kojja Waswa nkunoonya nze nkayisizaawo. Yali nga alina kino ekintu yakyogeranga nnyo gwe musiru gwe mubi toli active like toyina kyosobola kuparticipatinga ne co-curricular. For instance tosobola kusamba mupiira, tomanyi kudduka, tomanyi kuzina, toyina kyosobola kukola naye oli awo tumenya ne mu kirasi toyina magezi kati gwe tukuyambe tutya. Twabayitanga ba damage abadala twayitanga ba damage. We are so sorry for that. So ne tukivuga mpola mpola. Primary of course bino tebyabulangamu. Manyi Katonda mwagadde nnyo nga nkuze mu butaawo aliwo ekiseera ekyammenyanga ennyo Abakatuliki. I think you can relate. Sapuli namwe sapuli yampisa bubi kati Katonda mulungi. Ebiseera ebisinga buli wobeera mu buzibu ojjukira Katonda. Mu P7 nze nava eno nayona sapuli nga sikyali wange saagala biwuliza dobi like obudde bwatuukanga tugenda saa 6 lwe twagendanga ku church because you know government schools churches zibeera ki alongside the school. Kati nga ziwera saa 6 mugenda okusaba ne tukkirira nze ngawo emawendo nti paka waka ndya kamere emaliza okulya kalanchi awo nga omubimanya ebintu by'omukyawo. Government schools abaana abamu ababeera okumpimpi n'amasomero baddayo ne bafuna lunch. Abatayina nga bazadde baabwe babasasulira obuugi, of course you know porridge lunch time. So I could go nenfuna lunch nemaliriza nemala nenkomawo. And remember nali nkozesa nnyo authority yange since I was the aid girl. I could come up nembagamba mwena mugenda mu church budde wa sapuli kati nga mala bayingiza then ate nze nenkola ki nempitamu. Naye mu kaseera nga tugenda kukola ineebwawo nakkiriza nti Katonda gyali nga mbayingiza bulungi ate nenfukamira nensaba sapuli neggwa kuba nawulira nga neetaaga Katonda more than before like nga nimumwegayirira Mukama neetaaga okuyita neetaaga you know. So simanyi lwaki naye ndowooza ne Katonda abeera fair gye tuli alinda mwaka akaseera nga tuli ku kisenge n'atuviirayo kuba awo nagumiikiriza ng'obudde mbulina mbeerawo nensaba paka sapuli ng'ewedde. So ne tumaliriza bino tebisobola kubulamu because I think mu primary awo bayigirizamu abawala how I think that's the maturity stage etandise okujja abamu babeera 13, 14 bagamba okay kati mbaire waliwo kyenerabidde mukimanyi nti bw'obeera mu kyalo okufumbirwa it's a success. One of the things ebyankuumira ku ssomero kufumbirwa. Maama abeeranga ngamba kati gwe bw'otasoma ni agenda okuwasa nga mmanyi omuntu okufumbirwa olina okuba nga wasoma and it's also an achievement. You have to kusoma then at the end of the day you get married. Then nembeerawo byebimu ku byankuumirayo byali bibiri no matter kati newuunya n'okwewuunya nga kati I'm doing that deep agriculture and one of the things ebyantwalanga ku ssomero obutaagala kulima. Nali saagala kulima nze secondary yange yonna senior 2 because zona nsomera mu kyalo ekyantwalanga ku ssomero saagala kulima nga nsooka nembalabalamu nsigale sisigala bw'osigala bakutwala mu nnimiro ate nga saagala kulima. God forbid kati I'm doing that deep agriculture singa namanya abokusooka nga sinaba kugira kwekyanga nembi concentrating ku but however we are succeeding mpola. So primary tugikubirira awo
obulamu bwali bulungi. Simanyi oba nyumirwako kana akaseera nga Edgar ajja mu maaso waliwo assembly n'ayitayo omuntu jangu okulemberemu olumba lw'eggwanga. Imagine ye gwe Edgar oyita omuntu ajje ayimba olumba lw'eggwanga n'omugamba Gundi, you come and lead us into prayers. Najja naga good evening school mwewombeeke tusabe. Government schools mukama bawo omukisa. So omuntu n'agamba banne mwewombeeke tusabe. Gagamba the fellow students mwewombeeke tusabe. Ne mwewombeeka ne musaba. Then as a prefect your responsibility was bagambe enkya baleeteyo eminwe gy'amatooke 2 enku 2. I think abasomera mu kyalo can relate. Enku 2 eminwe gy'amatooke 2 what else olowooza ojja biteeka mu comment section but ebyo saabyerabiranga cause whoever teacher yabeeranga on duty. Florence genda abaana bagambe enkya bajje n'enkumbi tugenda kulima mu nnimiro y'essomero. So people could come up n'enkumbi zaabwe n'amatooke gaabwe n'enkungu ogenda kusomera ziifu obwa I don't know how to explain that. Naye twebaza Katonda era tumwebaza ku lwabo abasucceedinga cause abamu kyabalemerera naye abaguma ne tulwana of course twamaliriza ne tuyitawo kuba tebiba byangu olugendo luba lunene. So tuyingira secondary it was massive. Mwana gwe obudanke kutoloka kola fujjo kuba bala mu kkubo baba nebigere asina mayi naye nze nalina defender nalina vena wange Florence Nanyanzi mukyala musirikale kati yabeerangawo nga ajja kuba emigere nze nga nja kuvuma nze kidali nsobola era nga bwe tukusanga nga tukolako effujjo nga nze ekimanyi nze nja kuvuma ebijjamu ekikondo olinga akuba. Secondary yatunyumira of course why not twatambulanga nga tutambuza fujjo omanyi awo ng'ovubuse wulire binalize tuli mu kateeteeyi kaffe ka yellow ku St. Josephine Bakita. Madam Nabyonga was had a teacher Barry n'abalala mbeerabidde naye twali nabo tukola effujjo awo n'onyenya akabina akabalaza awo ng'owulira nga sigambikako awo nga ndi muzibu nnyo naye nga mami akuba omugga ewakaawo nga siwulira era nga Madam Jane mwebaza mama waffe mukazi w'amaanyi omulimu gwe yatukolamu gwali munene nga tetuwulira naye ng'akuba era nze nkakasa singa teyakuba sikakasa nti nandifuuseeko nekyendi kati kubanga effujjo lyali lingi nga kavubuka kye kankola ebbere erize bwe riti sigambikako ate awo nfunye ne ka boyfriend nako kandi bize kaŋŋamba gwasinga obulungi mu nsi muno ate maama agamba siri mulungi neŋŋamba who's fooling who naye twebaza Katonda tuyingira secondary byankyalenjingangamu naye si nnyo nkozi nali mukalabakalaba ati nga nina abankubirako ngera bwe mmanyi abaana basimya wano awo babeera beemoolamoola kati mulimu bye nali nagaana sabjekiti z'Oluganda ezo tugamba abo bagenda kumba mu mbwa zino sibikola ebyo byabaalemwa kakati ati oyo waabalema naye of course bawuzanga waabalema naye nga naawe atali mulema tomusobola ekitegeera naye abeerangawo abatuyambako ye mwana awo kikoma aliwo ekivubuka nga bakita koma nga kikusika ekingirako n'osigasigaawo n'owaayo twalina madamu nga ati ng'ayina ezzalawo baaba naye nga abaana babuyisaamu eggaaya abaana ba secondary abakulu baba bazibuzibu balina engeri gye balabamu ebintu byabwe netusenvuza mpola ebyanyumira ebyo twabbanga ebikajjo kale tetwabibba tweyambisanga ku bikajjo by'ab'okukyalo bamuvaayo nga mulinayo mwalabye enjawu yammwe ku makya oluusi musooka ne mugijjayo si kugibba ne mugijjayo ne mugitereka somewhere genda ku ssomero kati muba mudda nosooka n'ogifuna ne mugifuna mufuna ekiti mugikubako ne bajjukamu kati awo ng'erinnya lye lyeri kweyimirira amanyi okuluma nga tugenda mu maaso atamanyi kuluma ng'omanya temuyinza okuba muli eyo mu ffene ate omwana n'aleeta idea nga gye mwaliridde ffene waliyo muwogo
mwana amenya muti tasikayo ne mutula ne mumeketa zolona abasomedde Kampala zosimanyi ne mubiyiseemu kubanga ate eri mu kyalo guba mulala kuba kati ngina ntula abaana abasomedde Kampala oluva mu geti y'essomero ng'alinya booda paka waka kati onaanyumirwa ddi kitegeera mubeere bitu byammwe byakwesudya naife abaana abasomera mu kyalo biri byali binyuma obba ebikajjo byo n'obimenya n'obiyingiza bwoti mu kiteeteeyi mu sayidi mwe n'osibako omusipi ojja kimu ku kimu kati ng'ekitukwasa ebalayini omusajja amanya nti mwabbye ebikajjo bye nga nti atunuulira agenda agoba ebikutengejjemu abisudde ne biyingira essomero oba oliawo muzeeyi n'ayingirawo atuukira mu sitaafu ate ng'ababibbye buba mwemanyi mumulaba bulayi ne mugaa oyo si mwami Tanansi oyo nti baani abamenya ebikajjo bye ayita omwana neyegaanira ddala twabbako ebikajjo ne Shakira nga tunsinia tu twabitolokera ne tubibba sajja najja bali bamuyita mwami Tanansi aloopa ku ssomero baana ne batuwaayo batukyakala emiggo sajja tukuba emiggo bagaali 3 tuwanika amusukwa neŋŋamba ebikajjo nsoose mikoze eki mbitaddemu kuba byali bikwasa bwe mumenya oli alaba nti babibbye bwe mubiri ate ekyobusiru mulya mutambula bwe musula ebikuta mu kkubo definitely nga you can easily fall up zawe nesigala ku njawu emboona awo wahaji awo mu kiko oba ali ku St. Josephine bakitano kiri awo wansi waliwo omwana bamuyita Haji mwerabidde erinnya naye awo tutuukira alinga tutuukira awo asika bupaani abeera n'ebikajjo kati nga mbeera ne kyali wange awo veeno olumu tabaamu na ssente musooka ne muswama abayinamu ne mumenya ensigo imagine ng'oli wa secondary naye nga toyinaamu muganda wange ne bamenya ne beegabanya mukwata ensigo yammwe ne mugimenyamenyamu awo n'olyako akawooma awo nga tewali kyakola and that's life naye kati mwabe Kampala mumenya kite muyinaawo nakye muŋŋamba tuli ensigo zaffe omala n'otambula nojja obulamu bulungi naye ng'akakuba lwe katonye oyinza obutakyagala banamu enkuba yatukubanga ogenda ku ssomero ozuuka saa 11 ne mwetegekaawo ne muyita mu group twatambulanga mu kibinja nga tuli bangi Segwanyi waliwo awo beneerabidde ne mwegattagatta ne mutandika ekkubo nga Segwanyi ayina ekyejo Segwanyi maama yali amwagala nnyo naffe baali batwagala ate ye baali bamwagala nnyo yali mwana mulenzi naye ng'azuuka n'abagamba mami temulimu golu ate nga tuli mu secondary gamba okay kino eky'ebitaano kino ate amala ofuna eky'ebitaano n'agenda ne mu ffomero ne golu naye n'alikola ki nalijjayo but what I loved so much in secondary wabeerangawo that cooperativeness wamwe mbata mu afisi za golu kati abe na wamuzeeyi Kasendwa bo ne bajja nga bayina bajja nali okululagala n'akumenyerako ne mweyongerako kaya omulala gwe musanze musanga ye oluusi yakalijjayo nga likyayokya naye n'abawaku mutambula mulya paka lwe muyingira essomero koze ekintu ekyali kinalaba ekyansanyusa mu secondary MDD anze nali mukazi wa muziki kuva dda njagala nnyo zina amazina amaganda ganyumira nnyo nengazinako kati kenerabidde kakapolingi mayi obulamu bwa secondary if it comes to coupling and mayi munansonyiwa abataakapolinga ate mwe namwe mwali mu nsi yammwe naye ffe ate abaali mwene ensi abaali bagitegeera byali binyuma mwana atuula n'akudizayiningira wa akatima nawo kibibi olwovudde eri mu kyalo senior 2 I think namala ku St. Josephine senior 2 neziyalo ku Green Hill senior 3 netumalira kibibi senior 4 kati ekibibi awo tukuzeekuzeemu sanzeeyo mwogere derikyo erikyasanyusaako ekyo abaana balina engeri gye baagattagattanga amannya ne bakuwa erinnya ly'omuntu gwe mugira naye naye tebyabanga bya sirias nyo kiri awo omwana yatuulanga awo n'akudizayiningira akatima muba mu puleepu omwana n'akuweereza akagambo kakutuukako n'ova ku mulamwa n'oba nga nebyosoma toconcentratinze
ate nga akapapula kukassa wakati mu kitabo bw'ogira n'okasomako I love you Miss Universe n'ogamba wow n'osirika I didn't know teacher najja na supervising alabe musoma olaba omwana ali serious atunudde bw'ati mu kitabo naye nga ye asoma akapapula ke naye naafuna obudde naye naakaddamu I love you too Mr. Handsome nekatambula olumu no bwagwanga mu makubo makyamu omu ye yakawandiika nakasukira munene kakoma mu kkubo teacher nga akalengedde kyakalengera najja mpola mpola n'akajjawo amala okukajjawo embooko yanyooka then ekintu ekirala kye nalaba mu secondary ekyansanyusa ennyo ng'oggyeko coupling obudanke kaseera ako kabanga kasufu most okufa abaali baagala omuziki abaana beenyiga omunyiga awo omwana afuna engeri atulamu bw'ati ku ntebe simanyi n'amuyita ate ako akaseera kanyumiranga nnyo abakapolinga era abantu abatabibangamu tebaakanyumirwanga kubanga bo bajjanga ne bazina ne bagenda ife twabeeranga ne that extra feel and touch bakayimba ka love nga you can relate kitegeera nga you can relate easily reason be okirimu ati omwana n'alyoka n'akunyiga omunyigo nga oyiretinga ne bibi yawandiise kapapula kati bano abatabirimu kyabanga haditime lwansonga tebabirimu complete and also ekitegeera era coupling ya secondary yanyumanga nnyo lwansonga nti omwatuukanga ogenda ku pitch tewaliyo match abantu abali mu system for instance ndeyikyo boola kati gwe toli naye nga bw'omwabuka eyo abaana bakola marriage ku ssomero simanyi oba mbadde mukimanyi abaana nga booleza baboola kikonde nga kikaaba omwana omulenzi yali adda nga mulimi kuva dda omwana abeera ku ssomero nga boola nga era yakimanyi sereebu wakabi alinaawo n'obuyaayo bumulwaniranga bubiri ye olwambulamu t-shirts ze ate ejjukira abaana ba secondary tebaagala kunaaba abalenzi abo olwambulamu ebisaati bye ng'abikwata ng'abizingazinga ng'ababireetera Zaina mu ddoomu Zaina n'ayoza n'okuyomba n'ayomberako ayombera olulenzi nemugenda ku pitch kati wano mukudda bali abakapolinga bajja beekutte ku mikono abatakiriimu nga mukirengera VIP naye aliwo akalala ke nanutisinga Katonda yakola omusajja nga mufuzi era ne mu secondary seba abaana bafuga bannaabwe mu ngeri mu magezi addira ne bukya saawa ne break neetuuka seba omukulu ne bamufunira obuugi lunch neetuuka baba yeefunidde lunch n'aweereza mu ddoomu y'abaana abawala abaana bala babeeranga n'apeta abamanyi apeta simanyi like bakwata buto ne bamufumba nnyo oba ne bamusiika nnyo ne bakola apeta ne bamuteekeramu mukena and blabla ne babireeta n'ekipooli sebo nga abalenzi tebaba nabyo abaala be baba nabyo kati abaakolanga coupling kyabeeranga kyangu sowaani zisala ne ziva mu ddoomu eri ne zidda eno abaana abalenzi balabiriddwa nnyo ekisusse right away from secondary omulenzi atandika okuwulira nti ye senkulu akulira so tumala secondary byanyuma ebya secondary byanyumira nnyo kunyiga budanke blabla tuyingira university remember me I grew up nga manyi buli university bagiyita Makerere kati nayagala nnyo some ngende Makerere cause nali manyi buli university bagiyita Makerere kyangwako bubi nga ntuuse ku university nga ntegedde nti even other universities which is not Makerere University. So when I joined Makerere, that was a different story. Kyenasinga onyumirwayo strike cause neliwa buvuyo jaganya ebintu bya Siza kulimba because me I got my firstborn when I was still at campus. Naye nali luto wano kozesanga kyakulwanyisa nga lwenteeka mu maaso that regime of bala nanoonyeza bala akalu wabula muganda wange bala noonyaako
nanoonyeza bbala akalulu sooka ne tuzina amazina akabuto kenkulembeza so tuzina tumalako naye nzibaza tezanyumiranga nnyo because nali nga nva walako ne campus saabitegeera nnyo n'akasente tekaali kalungi so I could just go to campus ate mune ekyewuunyisa Kaparing University teyanyumira simanyi lwaki teyanyumira bulungi n'obudde twabugendanga mu course twalinanga campus night kubanga akasente abaana ba campus abo balina obulamu bwe bayitamu obw'okwebuzaabuza naye nga si yenyume nnyo ekiri awo nga bwandisuubidde era nze bwe bambuuza ku campus ne secondary which one was better secondary yali far better than my campus if it comes to that side of fun having fun wali wanyumira nnyo of course bano banyumirwanga ne byabangamu okwekoza ne competition ne wali tewali kwekoza mu secondary njawunjawu mwenna ne mulya ne kati bino birimu abalya sijje mulimu abatazirya abalya mu kikoni mu kikumi kati waliwo abalya ku all seasons of course different classes kitegeeza temu coordinating bulungi ne wali mu secondary gunyuma kiba kikajjo omwana n'akimenya buli omu n'afuna ennyingo bbiri ekitegeera nga gunyuma anyway bwe bambuuza secondary ne university of course nondako secondary twanyumirwa nnyo mu secondary kitali eno togenderanga mu siko ne tukwata enswa waliyo obusitolo obusimanyi kukyalira nsiko byonna byali mu secondary ne wano ku university okwekoza kungi if you talk about that life ate maxi ate birimu bale kikyala akasitole kakalulumu naye twamala of course ne tumaliriza ne tuyingira ensi here we are kati tuli bafama abayitiridde of course tetwejjusa kubanga tuli balimi amata twali tetubyagala bulungi nemwe ndi mbikola ndi director Hanson Animal Feeds ndi coordinator mu Wealth and Health Farmers Exhibition obulamu butambula mpola ndi maama w'abalenzi ababiri ndi mukyala wa muntu omu nontantiru ng'ataddeko empeta lenzi gyo mbagamba mbagala nnyo Zafrons Nakavuma